Malamusaako bassebo ne bannyabo mukyebaleko kyonna kye mutuusaako engalo. Olwaleero njagadde twogere ku bwannamunigina eri abalonde era nga bwe tumanya embeera zaffe. Obwannamunigina buno mu lunyanyimbe twali kiyise loneliness. Yeah, that kind of situation nga olaba nti ng'omuntu eyali ow'ebiduula, ng'omuntu yalina emikwano emingi, weesanze nga oli wekka oba nga weesanze ng'olina okukola emikwano emipya nga emikadde tegikyali relevant. Kale nno njagala tutunulire ensonga eno eva ku ki? Nti omuntu bw'atandika okukola ensonga abanga azuukuse, era ye omuzungu yakiyita awakening. Kugamba kuba kuzuukuka mu ggwe. Era twalaba nti obulamu buno tutondebwa nga tuli kitonde kya kitangaala, ne tujja ne twambala emibiri, ne tuwangaalira mu mibiri gino. Kati muno mu mibiri muno tuweebwa omukisa okumanya obulamu bw'ensi bwe butambula. Mu kuzaalibwa tuba tumanyi kye tuli. Era ensonga lwaki olaba nti ebizibu bye tubeera nabyo ng'abato biba bitonotono. Ekyo kyalibaddewo ebbanga lyonna, tetwalibadde na bizibu bingi. Naye bwe tukula olwo tugenda tusaka obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, tusaka omubiri, tusaka ebintu bingi kwegamba byonna ne bitwetuumako, ne twefuula mbu tuli ba buvunaanyizibwa nnyo okkakananga n'ekyatuleeta ku nsi kuno tukyerabidde. So bwe tugenda tukula, tulina emyaka gye tutuukamu ne tuzuukusibwa. Olwo nga tuzuukusibwa okujjukizibwa ensonga enkulu eyatuleesa ku nsi kuno. Kale omuntu ng'ozuukuse otandika okulaba eby'enjawulo. Olwo abantu bano be wawangaalanga nabo otandika okulaba ebituli ebibalimu gy'oli oluusi ne mu bantu bannaabwe. Bw'obeera omuntu ono gwe bagamba n'amwatulira, otandika okufuna ennyombo n'abantu bano olw'ensonga olowooza nti osobola obbatereeza, olubabuulira naye gundi kyokola kibi, kyokola kino kibi, kyokola kino kibi, osuubira osobola obbatereeza. Era gye biggweera bwe batakwesalako gw'obeesalako. Tufuna okuwulira n'okutegeera amakulu g'ebintu eby'enjawulo bye tuba tuwulidde. Omuntu wa bulijjo si mwegendereza, era kyalowooza ku mutima si kizibu kya kukweka. Banguyirwa nnyo okwogera kye bawulira, naye ebiseera ebisinga ekitulemesa okubimanya nti lwakuba tuba beebafu, tetussaayo birowoozo. Era bwe tuwulira ebintu bino tubitwala ng'ebyokusaaga, naye mu biseera ng'omaze okuzuukuka, my friend, obeera alert. Era omuntu bw'ayogera ekintu kyonna, naddala eky'obulabe, obuyanguyiro kisipootinga, n'oyawula n'omanya nti omuntu ono mulungi si mulungi, ayagaliza tayagaliza. Ne waba takyogedde ku ggwe, tutandika okusoma ebikolwa by'abantu ne tubifunamu amakulu. N'omanya nti omuntu nno okusinziira ku bikolwa bye mulungi si mulungi. Bw'otomwesalako ye yakwesalako. Kale mu kuzuuka kuno tufuna okumanya okw'enjawulo. Okumanya okw'enjawulo okutuleetera okukyusa embeera zaffe mu bulamu. N'olaba nga gwe omuntu eyali tava mu biduula kati nga tokyalina makulu gakutwala mu biduula. Like you find a new purpose in life. Weezudde, otegedde ky'olina okukola, kati olaba ng'ebisigadde byakumalira budde tebirina makulu. Owulidde, oyagala kwogera ne mukamaawo akwagala oli soba, ati kati kyekigenda okutwala mu bbaala, weesanga tokyakuba bibaala. Kati nneeyo gy'osinziira n'ofuuka namunigina. Abantu bano abaali bakuliraanidde abamu bakwesalako olw'okuba nti
obamanyi nnyo, otandika okumanya abantu, ofuna okwolesebwa ku bo, ofuna ebirooto ku bo, ofuna obubaka ku bo, obumu nga bwakyama nnyo. Kale ne baba nga batandika okutya nga balabanga ggwe abamanyi nnyo ate ng'omuntu tayagala kumumanya nnyo mu kikula. Kale nno bwebwo obwannamunigina bwe buba bukutuuseeko mukwano, totya. Owulidde? Totya, mikwano gyo gye bali, tonnabamanya bumanya. Abo bwe mukola ensonga ezifaanagana gye bali, era gwe lindiriramuku katono, mukama wo ajja bba kusinkanya. Tolina nnyo kyojja bbakolera kiri